ngane sente zimu bazimuwadda Amabugo we munange bange mchala wange yafudde no kigwamu mugamba tata ebintu mbitegedde naye mpaako omutemo gwange gwesoloza bibyo Madina Wange tata wali kusimu lwaki obika kitawo nti yafudde olw'okuba oyagala sente wakapa corona otolaba ekonomi embeera embi n'empisa embi olabye abise bubisi ate era kakati eyo yesinga okuba obika otya omulamu n'obika kitaawo anti oli akwatibwa ekisa ani agenda okuwa sente osobola okubalansinga ekonomi kale sebo nawe gyewaleko ompulira yenkuwulira sebo nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye nkukubireko obedde oweereza message nnyingi oyagala kubireko mukulu mukunja gyewaleko kale kakati nze bampita Isima ekwereza message nyingi nabadde nkusaba nga ninamu kale ekizibu kyenabadde njagala otuyambeko ewakaaye waliwo omuganda waffe gwenzirako bamuyita Madiina bamuyita Madiina naye Madiina agenda abika taata agamba nti taata yafa agenda amubika wonna agamba asimanya taata mufu byonna emikwano gye agenda kigamba nga nzeyi omusajja bwe yafudde kati kugamba nakakiwulira ku bantu kale nga babiri ng'agenda abagamba bwati ne mimikwano gye bagenda bagamba kwaliwo neyankulako esimu nambuuza owange nga walinga kitalo ekya taata nemubuuza taata kyafudde nanga Madiina yaŋŋambye ngeyo mwe yafudde nemugamba taata gyali mulamu kati kenadde njagala onnyambe nadde njagala onnyambe ndibisizeekoko ku Madiina ewaka wano twagala tumanye kubanga tunywanira twagala tugenda kutumbula redio twagala tulabe eddala Madiina nsonga kyemubisa taata kubanga ng'anoonya sente zakugya mu mayiti ya taata mbw ali nsanja gye yafiiridde bannange kati nenkomawo nendigamba taata ne maama era bonna nembagamba kati kwekuweereza message nga twagala otuyambe esebo tumanye eddala lwaki ono sista wange agenda abikaabika taata bwati kati ewaka muliwo naani ni wano nze maama taata ni bano baganda bange fena kwetulina kati tutumbudde kwetuli ku radio kati munayogerako naye nedda twagala kugenda naye twagala tumuwulire ng'anoonya sente zezagamba ez'Amabugo kale beerako ku simu tovaako lwaki ebalira wano wansi Hello gyebali kale nawe gyeba oliwa ndiwaka nani nze mukwano nnyo gwa taata omunnange nga kitalo mune mbadde sikutegedde kitalo munnange kitalo munaye munaye bambikidde nti yafudde mukwano gwange muli mulago kati ate buzibu ki mbadde nteesa amanya omuntu oba alinawo akasente waliwo ettooka lye tulina yeekayunga ne wampa akakadde kamu okusooka tumaliriza bino ebyokufeera akakadde kamu bannange liriruddawo ettaka mugamba liri kayunga lyenkana ki kasatu kati oli ne wakwamu meka wampa akakadde nsooke tumaliriza ebino kati buzibu ki obuliwo obwetaagisa akakadde anti kati kumugjayo ku mufu ntambula ya mufu abantu bye banaabya
obumanyi gy'olumbe. Akakadde nsobola okukakuwa. Bali munnange ojja kuba olunyambe. Kati twamugamba nga ave ku mwenge yagaana. Baleka bamuteeredde na butwa mu mwenge oyo ali lukaafe. Abasawo bwe bagambye. Abasawo badi tebannaba kutubuulira kituufu. Kati ate gwe eby'omwenge. Enteebereza yange. Eby'omwenge obijjawa. Anti munaye muzeeyi anywa nnyo. Kati emulago nzije sayidi ki nzije n'akakadde? Kateeke ku ssimu. Anti kakati nange njagala kuyambako ngere tulabe engeri gye tujjayo mayiti. Lwali sose n'okateeka ku ssimu. Benenjira nga nsasula nga naawe bw'ojja. Kati essimu nteeke ku namba ki? Kene yennyini. Madina. Wange. Tata wali ku ssimu oli ne mukunja mu ndobeso ku BTFM. Lwaki obika kitaawo nti yafudde olw'okuba oyagala ssente? Wakafa korona. Otolaba ekonomi. Ngo obwavu twawula embeera embi n'empisa embi byanjawulo. Kati ono tali mu mbeera mbi naye empisa mbi. Anti oluusi embeera embi ekuleetera empisa embi. Anti kakati tubyawule. Oli ajja kugamba nti badde nzibala lw'abaana bange. Nange nedda ezo ziba mpisa mbi. Si buli ali mu mbeera embi nakati oli mu mbeera mbi omuntu alina ebimunyigiriza nange nina ebinyigiriza. Naye tuli mu kubba. Oba tuli mu kuba bantu butayimbwa tuli mu kuba bantu bikonde. Yawula embeera embi n'empisa embi. Tabbi abise bubisi. Ate era kakati eyo yesinga okuba obika otya omulamu n'obika kitaawo. Anti oli akwatibwa ekisa. Ani? Agenda okuwa ssente. Osobola okubalansinga ekonomi. Ate ndi waka. Ate kwegamba. Binemye okutegeera. Oba abeera mulago ng'ewaka abe bayitayo mulago. Taata ali mu mmokyale. Omukwano we balituweereza. Kale Haji Kasule. Amazzi ageege ddala kituufu nga mbeera kabowa. Naye oyo omwana agenze nakugwa ddalu. Nkugambye. Kubanga omubuuziza nti oli ludda wanti ndi waka. Ate mbu nga kitalo ate tuli mulago. Oyo omwana bamutwaleko mu gundi malwaliro agatebera emitwe ayinza okuba nga alinako ekikyamu. Hajja tuwuno nze sigadde ne Haji Kasule. Mwoko waffe. Wange. Mukwano we balituweereza. Kale. Amanya ddati namponyi wane kabowa. Naye omuntu bw'atakola batandika okuyiyiriza era beewona ennyira abatuyiyiza ne ku masimu okwo. Abantu ebyokukola bingi ate ne ssente kati zirabika kasoba ng'olinawo akalimu. Agenda alime ave mu bubbi ow'ekifere obwo. Ono Sentamu Kasumwe Kabunyata mu Luweero. Iye Sentamu. Mutufu okutwaliza wamu oyo omwana yeetagana ku kabuzaalukusi. Naye ng'otaatawo omubiko otya kuba oyagala ebyenfuna oyo musiru kitalo. Kitalo nnyo bannange. Maaka. Wange. Ogamba otya mukwano? Gye ndi bebi waffe w'ab'Engonge. Era okimanyi agamba otya Maaka wange nakakulikayo bebi. Alina amasonko bebi w'ab'Engonge. Amoti nkwagala nnyo bebi w'ab'Engonge ogera banaye musirike kakati. Maaka nkubuulira ekyo ekyana kise tekirina amagezi n'akamu. Mbere ne muzadde wakyo naali kizaalukuse. Oyagaliza otya muzadde wako ofuna amabugo. Bannaye oba tuli ku ki? Ensegudde eddalu mubeere bulungi wamma. Ogera misaala ng'obbeezi ntodde wano ku musenyu. Naye nze ngamba omuntu yenna atalina mazima mu nsi ye muntu atandikira ku muzadde we okubika. Oba tugamba ng'okitaawo n'ennyoko kati otandika otya omuteeka mu ntaana. Abantu abo beetereezi. Nga ne ssente zimu baazimuwadda. Amabugo we munange bange mchala wange yafudde n'okigwamu. Mugamba taata. Ebintu mbitegedde. Naye mpaako omutemu ogwange. Gwe solooza bibyo.